ntandikwa y'omwezi guno President Museveni yasinkana ababaka b'ekibiina ky'akulembera ki NRM okwongera okukuba ttooki mu nsonga y'okugatta ebitongole bya gavumenti olukiiko lw'abaminisita lwe byali byasemba okugattibwa kyokka ne bitalizibwa Parliament. Okuva mu nsinkano eno ababaka ba NRM bakkiriziganya ku ky'okuwagira okugattibwa kw'ebitongole 16 ebyali byasigalira wabula ne basalawo nti ekitongole ky'emmwanyi ki UCDA n'ekyebyempuliziganya ki NITAU bigira biweebwa ebbanga lya myaka 3 okusobola okumaliza emirimu egy'enkizo gye bikolako. Tukkiriziganyizza wamu okuwagira n'okuyisa ebiteeso n'amateeka okugatta ebitongole ebyo byonna ebya gavumenti ebibadde ebikola emirimu ng'ate waliwo ministry esobola okubikola okuggyako ekitongole ekimu ekyekivunaanyizibwako emmwanyi n'ekitongole kya NITAU ekyebyempuliziganya olw'okubanga aliwo endagaano ze baasayininga nga ziteekwa okumalirizibwa era abo baweereddwa okulaba ng'emirimu gino gikolebwa nga tuyita mu enkola yonna enaamaliriza emirimu gyabwe oluvannyuma lw'emyaka 3. Wabula mu wiiki eno abaka bava mu Buganda nga bayita mu kabondo kaabwe batandika okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwogerako n'abantu ku nsonga z'emmwanyi era ng'ensonga y'ekitongole ki UCDA ebadde ku mwanjo nnyo mu ebyo ebyayogeddwako. Ababaka bano nga bakulembeddwa mu Muwanga Kivumbi batalaza ebitundu okuli Butambala, Mubende, Buyikwe, Kosa ne Masaka era ng'eno abalimi babategeeza nti ekitongole ki UCDA tekyetaaga kuweebwa budde wabula kyetaaga kisigale nga kyetengeredde olw'emirimu emirungi gye kikola. UCDA tuyambyeko obutale okweyongera ekimu ku kyongezeza obutale ebweru gwe mutindo gw'emmwanyi Uganda gwetuuseeko ng'ogyeko okugamba nti Brazil ani ezaafa naye n'omutindo mukulu. Naye UCDA ekoze kinene okuzzaawo omutindo abantu ne bayiga okwanika emmwanyi bagirekerewo ddala baleme nagitaataaganya kuba ebbanga eryo liringa abatuzi b'amaaso tetumanyi kikinaddako. Kati ffe tunaabanjaani ababanja singa ekitongole bakisigulana bakitwala mu mayifu mu Ministry ya Agriculture kubanga ffe endagaano twagikola na UCDA eyo badde esobola okuwaaba n'okuwawaabirwa ministry gye tunaawawaabira gye tutana nayo ndagaano. Ebirowoozo bya bano byaniriziddwa ababaka ba Parliament era ne bawera nti bakulwana bwezizingirire okulaba nti UCDA tegattibwa ku Ministry y'ebyobulimi. Kati emmwanyi baagala tukkaanye nti UCDA eveewo. Ekisinze okutuleeta wano tife abamu tulowooza tibe tuyise eyo emmwanyi tuba tumaze okugikola ki ogiwaayo. Bano era basabye gavumenti okwongera okusomesa abalimi b'emmwanyi ku kaweefube wa gavumenti ow'okubawandiisa. Beesibye ku kawaayiro nti abantu batema ebibira ne bateekawo emmwanyi ne baga nti n'olw'ensonga eno buli agenda otuguza emmwanyi nejja mu katale kaffe yeewandiise. Kakati ekibuuzo ky'olina mu bwongo obwo nti banaategera batya nti waddewo ekibira. Ssebo ow'ekitiibwa Honorable